binacho ngalabika Mukambwe mu kiki ndowooza olunaku lw'eggulo twabadde ku kitebe kyaffe wabaddewo ensonga za mirundi ng'esatu. Ensonga esooka twabadde n'ababaka n'abakulembeze ba Mukono, ebbondebero ly'e Mukono ababadde bazze ku programs ez'enjawulo n'okusinkana president n'abakulembeze ba NUP, era twagala obbeebaze nnyo enteekateeka ze baakoze era n'obweyamo bakoze. Ensonga ey'okubiri, mukama waffe president waffe wa NUP yabadde n'ensonga nnya z'ataddeko essira. Ensonga esooka yabadde ya mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'atusaba ffenna okwongera okusaba ennyo mu ngeri zaffe ez'enjawulo, tusabire Ssaabasajja Kabaka abeerenga Mukama amuyisa mu kusoomozebwa kuno okuliwo, ate era n'atusaba ffenna abagenda okwogera ku nsonga zino, baboogera ku nsonga zino ku social media n'awalala, tube bakkakkamu, tuzoogeze n'obwegendereza, tuzoogeze n'ekitiibwa. Naye n'atukubiriza tuleme kutiitiira nga tuzoogerako, wazira tuzoogeze na bwesimbu ate era na buntu bukkakkamu. Era n'ayongera okusaba ffenna ng'abali mu Buganda n'abantu ab'enjawulo okwongera okuteekamu essaala kulaba nti Kabaka abeera mu mbeera esinga okuwera. So ngenda yabadde yakulubibwa kwa ekyali ekitebe kyaffe kati training institute yaffe ekamukya, bazze ne bakirumba bigamba mu ngeri etitegeerekeka kubanga kibiina kiwandiise. Abantu badde baagala nti okay, muyina ensonga yonna gye mwagala ku offices zaffe, muyinza oga nti kale musibyewo naye mukube essimu kubanga we just a phone call away nti mujje twagala kukiikinga tulabe ebigenda mu maaso. Ekyo kyabadde bwe kityo ne mumaka ga Honorable Nyeko bwe kityo bwe kyabadde. Ate era n'ayogera ku nsonga ya bannaffe abali mu makomera. Bannaffe bangi abaasibibwa kati emyaka gigenda mu 4 nga tebalina misango giri awo. Ekyo ensonga eyo yagyogeddeko. N'ayogera ne ku nsonga eya kuwandiisa bannaffe, ekibiina kyaffe kya NUP kigenda mu maaso n'registration n'abantu okufuna kaadi za ssenyiga 10 lokka, era mbasaba tujjumbire teekateeka eyo nga byakubiriza mu kawempe programu zitambula bulungi nnyo, baŋŋambye mu Kiganda awo ne mu County South zitambula, ate era n'okwogera ku nsonga z'okubeera nti bannaffe abaali baseereddemu ne babeera nga batuvaamuko oba ne babeera nti bakyajja ku headquarter naga oluggi lugule bakomewo, naye okukomawo tebakomawo na mayinja, bakomawo nga abantu aba bulijjo. Haji, tugende ku complaints zemuteeka mujjayo eri aliko Sanyuka TV producer nkoze bulungi ebyolaba byabadde ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwajjo. Abo be bamu ku bamemba b'ekibiina nga bali eyo nga Haji Latif event gyabadde ayogerako yo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde nga ayogera olunaku olwa gyenkya. Program yemwe tujja kuba ne sabawansi w'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform omukulu David Lewis Lubongoya okwongera kuba torch mu ebyo ebyabaddewo ne registration egenda mu maaso ya NUP. But mumaze ebbanga nga mwogera ku buweereza nga muga nti NRM eremereddwa mu mbeera zonna, mwogera ku nguudo, mwogera ku malwaliro, mwogera ku masomero, mwogera ku byenfuna. But my question is, besisi yammwe eri ku kino era olowooza tusobola okubawo ne change ya status quo oba embeera ejja kusigala nga bweri? Ekigambo ky'obuweereza bwana kungu kigambo kikulu nnyo kubanga bannayuganda abasinga obungi bw'otunuulira embeera gye balimu, emyaka gino NRM gyefuze eggwanga, olabira ddala nti batono nnyo bannayuganda abayinza okusula we baagala, okulya bye baagala, okusomesa abaana gye baagala, okujjanjabibwa gye baagala n'ebirala. Akati ng'ogutundutundu gunene ogw'abannayuganda balya kye basobola, basomesa abaana gye basobola, batambula ngeri gye basobola, bagenda malwaliro ge basobola, so si ge baagala. So enjawulo nnene nnyo nti NRM ebbanga lyemaze mu buyinza bannayuganda bangi
abongedde okufeeba n'okusereba mu byenfuna. I think that's not true, Haj. No. Kubanga, the other day, President azatuwa statistics ojjukira ku Labor Day yatuga nti by 2013 bannayuganda bali wansi abakolera olubuto lwokka bali ebitundu 69 ku buli 100. Natuga nti latest figures ziraga nti namba eyo yakka nnyo nga kati ebitundu ebyo tebikyawera 8 ku 100, meaning bannayuganda beeyongedde okuba obulungi okusinziira ku president. Anja akati waliwo ebiwandiiko ebiweebwa president, bino ebiwandiiko bitumuwadde president. Ebiseera ebisinga bamuwa kyayagala kuwulira, so si kiri ku ground. Bonna abeetoolodde president bamuwa kye balowooza nti kyayagala okuwulira. Ng'era bwolaba programu ze bazikoleza NADS, noga nti abantu bannya bagaggawadde mu NADS buki naye nga bateeka bupande ku nnimiro z'abantu. Naye olw'okubeera nti balina okukola accountability baamuwanga ebifaananyi ebifaana bwe biti. So n'olwekyo njawulo nnene, waliwo enjawulo nnene okugamba nti ebiwandiiko bigamba biti naye genda mu bantu. Kikiri mu bantu. Abantu waliwo parish development model kati government gyeri mu kupushinga PDM, waliwo emyoga, the other day baleeta NADS, before waliwo sente z'abakyala, sente z'abavubuka, youth livelihood program. Bino byonna tebina kigendera kya kutumbula mbeera y'abantu. Programu zino zonna nyingi gavumenti zeereese, naye tuyinza okugamba tugende nga tu analyzinga one by one, kubanga we tutuukidde ku myooga naawo kati ekisaasaanya eggwanga kya parish development model. Naye nga tunaakutuuka ku ekyo tusooke tulabe ezaasooka. Entandikwa yatandisa baani? Entandikwa eya Kisamba Mugerwa yatandisa baani? Tumale okukola okunoonyereza ti twalina entandikwa. Baluumwa bannayuganda abavaayo nga bagamba nti ffe twagaggawalira mu ntandikwa. Nitugenda ku youth livelihood program batubuulira abavubuka abaaganyulwa mu nteekateeka efaana bweti. Waliwo enteekateeka ya president ey'ebisawo. Ojjukira president bwetandika otamula n'ebisawo mu Kampala ebisawo byagendanga agabira abantu. Eyo bisawo program president yatambulanga nayo. Kagwirawo akuweereddewo bagenze bokya madirisa bagenze naalya bagenze Katwe batubuulire bameka baganyulwa mu bisawo. Ekitegeera tugende mu program ey'emyoga. Bameka batugamba bannayuganda nti bavuddeyo mu program ey'emyoga. Wo bonna bagaggawale. Wealth creation creating obugagge bucreatingidde baani? Kubanga bino byonna biteekebwawo naye nga biteekeddwawo okugamba nti nga baagala okutimba bbula nti byakuyamba abantu aba bulijjo, so nga bano ababiteekawo ate be bannanyini bifunamu. Olwaleero bwe twogera ku parish development model kubanga kyekitradinga ekiriwo, naye tusooke twebuuze biri programu zonna ezasookawo ennyingi zo zaalagawa size zaleeta okukka kwa percentage y'abazenkolawo zendi. Ebyo byonna bwana kungu bakuzaala mu kyalo. Okitegeera bakufa abazaalibwa mu kibuga wano, naye n'obwavu bw'ekibuga buluma bwabwo. Infact obwavu bw'ekibuga buluma nnyo n'okusinga obw'ekyalo, kubanga ekyalo oyinza okugenda n'ofuna omuyembe ogwaki ogw'obwereere n'oli eppeera ery'obwereere, naye ono tekisoboka. Buli kimu ssente to the extent ne woba oyagala kuweeyamba olina kusasula ki ssente. So n'olwekyo tugende abatulaba tulabe ku byalo, tulabe batugamba nti mu kyalo kijja kubeera ne tractor, kijja kubaada parish ez'enjalo, bujjukira ezo nteekateeka ze baakola. Kitegeera plan for PMA zijjukira ngenda yakajja PMA plan for modernization of agriculture. Walaga ti muli mu byabufuzi Haji, you seem not to see ebyo ebirungi government byekoze ne efforts zeekola okutuusa obuweereza mu bantu. Anti akati bwanako abantu betwogerako tebali Jamaica, abantu betwogerako tebali Bombadi, tebali Kombadia, betwogerako bali mu Uganda, tebali Cambodia, tebali Kombadia, betwogerako bali wano.
Twetugenda kubanoonyeza South Sudan bali wano kakati. No, let's face it, Haj. President, I remember bwe twali mu State House Entebbe nga alina media engagement nafa abamawulire twamubuuza ku kyenguudo mu bigambo byonaga nti enguudo for example eziva from Kampala okutuuka ku up country areas eddwa nga ne mu Kampala tujja kati Hajji bw'oba tosobola kusinziira nti kale enguudo eziconnectinga Kampala ku border areas zikoleddwa maybe ne wano bajja kujja oba nebitakoleddwa maybe time is coming nebijja kukolebwa. Omanyi waliwo ebintu byetulaba ekiseera kya Idi Amin kyali kya myaka approximately 8 years emyaka nga 8 okitegeera emyaka nga 8 njagala ogeraageranye ebintu ebyakolebwa mu myaka 8 eri eggwanga ogeraageranye n'ebintu ebikoleddwa gavumenti y'NRM egenda mu myaka 4 obale bwe tugamba nti mu myaka 8 twali mu mbeera esobola okudduukirira aba Dubai nga ffe tubawa emmere era mu likodi ziraga baatusiima nnyo olw'obuyambi Uganda bwe yawa abantu b'e Dubai. Ki ekigenda mu maaso olwaleero kati ffe Dubai gye tugenda okukolera abaana baffe gye bagenda era gye tujja obuyambi era buli omu bw'atuuka e Dubai toyinza kukkiriza nti Dubai Uganda yayambako ku Dubai. Eyo ye pace Uganda kwe yalitambulidde 40 years batugamba Asian Tigers nga bwe bwali bwe twali okitegeera so tetusobola kugamba nti NRM nti oba teyinaako keekoze naye kyetwebuuza byekoze mu myaka 4 bye byandibadde bikolebwa gavumenti ebadde mu buyinza myaka 4 nga tulina gavumenti emala mu buyinza myaka 8 naye nga olina ebintu ebyenjawulo mu myaka 8 byogamba ku impact eri bannayuganda ku byekoze ng'eggwanga negamba nti etaddewo ebintu eby'essibo ebya Uganda era kati mutujja ne ssente so nolwekyo enguudo toziraba kati kyegambye olwaleero bw'onoŋŋamba nti enguudo yes waliwo enguudo ezikoleddwa at what cost kubanga byonna ebyo babikoleddwa katugende ku kyenguudo kubanga nti zifuluma yes kubanga bwetwogera ku kyenguudo ngaesobola n'okugenda n'okukola ez'ekkongo nolwekyo kiba kitegeeza nti eza Uganda tuzikoze bulungi katutandise n'ofulumako waki bweru w'eggwanga abantu abo bajja okutubeera ekifaananyi enguudo ez'ewammwe ziri zitya naye katugende ku zino ezikoleddwa olaba ssente omudidi gw'ensimbi oguteereddwa mu nguudo zino nti enguudo za Uganda international standard zezisinga okubeereza ebbeeyi si mu bulungi wazira mu bulyakuuzi. Bannayuganda abaana b'abaana baffe bagenda kusasula amabanja gano kubanga bano abageewola mu ngeri gye bageewolamu n'eseera engeri gye zikozesebwamu nezibeera nga zirekedde eggwanga omugugu ogw'ekika ekya waggulu. Kati bw'ogamba nti enguudo zikoleddwa naye ku kosti ki? Oluguudo lwandibadde lumalawo katugambe triliyoni 1 nga lukoledda nomalawo triliyoni 4. Olabira ddala nga kwegamba balukoze naye mu kukola okwo bongedde okuteeka abaana b'abazzukulu baffe nga babataddemu obuwa bw'amabanja bwe bagenda okusasula. Yeah, but again, argument is zebeerawo and they've said it all over wano. They look at the quantity, for example, enguudo obungi zeyongedde kilometers ezikolebwa oba bwe zaali nga bajja mu bukulembeze si bwe ziri kati. The same applies ku masomero nago namba amalwaliro namba eri waggulu. Abakozi ba government ba professionals ba doctor basawo baani twabasanga kati si bwe tuli. These are arguments they've been fronting. Ebbanga lino lyonna ngira mu myaka gino tufunye amasimu anje mu myaka zino tulina social media. Mu myaka gino tukwata amasimu ag'enjawulo ebyo byonna oyinza obiteeka ku oyinza obyogera kubanga nabyo bwe babulwa ebyokwogera naye babiteekawo. Naye ensonga esinga okuba enkulu mu byonna bwe tuba tugeraageranya nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni
ku ttundutundu lya obukulembeze oba abakulembeze bonna bafuze eggwanga lino atutte omuzungu kyayita lions share omugabo ogusinga obuki omunene okitegeera akati twandyagadde tugeraageranye abakulembeze abalala bali 8 oba bameka abafuze eggwanga lino contribution zaabwe ze baakola ne contribution yoono emyaka 4 tulabe butambula kubanga bannayuganda kyenjagala mumanye nti bwe tugamba olwaleero sandyagadde ffe tubale oli atuleetera ebibalo agende nti bannayuganda bagenze mu maaso batya olwaleero bannayuganda bagenze mu maaso tugende ku banks zokka banking sector yokka kubanga ebimu ku bintu ebivuga ekonomi y'eggwanga banking sector okitegeera akati mu banking sector banka mmeka zogamba tuzala bannayuganda era ng'omanyi bulungi nnyo nti sente ezo ze bakola mu magoba kubanga banka zikola nnyo sente ezo zigenda kusigala mu ggwanga lino tezigenda kgenda bweru awo wokka saagala kumenya mabanka ninjagala oŋŋambe ku mabanka ge tulina 50 oba n'omusobyo tulinako banka z'abannayuganda bwe ziti ekyo ekibuuzo bannayuganda bakimanyi nti banka ze tulina ekinene nnyo tuyinza okuba nga bw'ogamba banka z'abannayuganda bennyini tetuwezaako banka 5 ez'abannayuganda tugende mu byempuliziganya buli munnayuganda yina amasimu biki kampuni ki eyaffe eya UTL ebyagituukako mwabiraba nakati ng'egye baagala okuteekamu sente epitivu naye nga byonna tebikola makulu tulabe kampuni olwaleero bannayuganda bangi bakozesa amasimu batambuliza sente ku masimu bakola byonna kubanga essimu yafuuka nti buli kimu y'ofiisi yo tulina kampuni meka ez'abannayuganda mu masimu ogenda okuyitaba nga tetulina olwaleero bwe tugamba nti tugenda kugamba nti yes tugabye tukoze enguudo batubuulyeyo zi kampuni ez'abannayuganda ezikola enguudo zino ozimbye kapasite tubuulire nti twewoze sente zino naye kampuni ekoze enguudo zino sente zetwewoze $1,000,000 bwe ziti mu ggwanga bwe liti oba mu OEU oba mu Arab Development Bank nti sente tuziwadde mu Colors Technical Services bakole enguudo. Does it matter? It matters a lot. Kubanga sente zino buli wogamba ntwewoze kyokka n'oziwa abachina n'oziwa abantu ab'enjawulo ziba zidda waabwe era ogenda okwesanga nga kampuni zonna ezikola enguudo 90% they are foreign companies. Ebyobulamu bwe tugenda mu byobulamu twalina amalwaliro nga bagayita hospitals, regional hospitals bitegeera naye olwaliro gavumenti y'NRM amalwaliro yagatta neteeka health center 1, 2, 3 oba tuli ku 8 naye ebyo okay oba tukoma ku 4 nenda nzijja naye tulabe ogane nti olese the health centers amalwaliro muwendo gw'amalwaliro bwe gwali lulisi bwe guli kati amadistrict galina amalwaliro amagombolola bwana Adam n'abatuuliriza let's take Mulago Hospital. Mulago National Referral Hospital. Nga buli muntu aveeyo nti nvudde Masindi, nvudde Hoima, nvudde wa najje Mulago nga olabira dda nti azze ng'eddwaliro abazungu eri gye baalikolamu wansi awo zakwezi bawawusi deeri biki nga waliwo nnyumba z'abasawo okitegeera nga omuntu agenda Mulago n'okulya n'akola kira n'abirirwa nga ddala National Referral Hospital batubuulireyo emyaka 40 Mulago ki gye bazimbye mu regions ez'enjawulo. Bw'otwambula bw'oti ojja kusanga amalwaliro gonna ge bayita National Referral Hospital nga gonna gazimbibwa ku mirembe egyo gye bagazimba era nga amalwaliro ago eddagala gye liri. Naye olwaleero omuntu agenda mu health center 1 noga teririiwo genda mu 2 n'agenda mu 2 teririiwo genda mu 3 n'agenda mu 3 tebasobodde genda mu 4 mpaka wagenda mu private. Oluguudo lukoleddwa ssente mmeka okitegeera n'ogamba nti oluguudo luno lwandibadde lukolebwa ku $1 million 2 naye kosi gye badde bannayuganda $1 million 7 kati osobola okugamba nti owa obubonero ku kintu nga bamaze otikka bannayuganda omugugu okufaana bwe guti oba okyakyo okugamba nti okay security
noyagala ogiweyo ku bubonero oba onaatera okugamba nti kampa obubonero nolaba okukwatibwa kw'abantu bano batiddwa bano basibiddwa bano basibiddwa ebitatika bano offisi zirumbiddwa nogaa kati obubonero bubadde ngenda okuwa ku security ate ndaba security eyange sigirina ey'abantu bange teriiwo ebibiina byofuzi kugamba eddembe ly'obuntu human rights violation nezijjamu kugamba wonna wonna oba ogamba nti kakati kankole bwe nti ng'ate ogenda okulaba nga abooza bamala okwoza nebateeka mu ttaka kino ekyo kigambye nti bwe tuba tugeraageranya gavumenti eno okugitegeera obulungi laba the past governments wakati mu mbeera zezitatambuliramu wadde kyakulabako kya Idi Amin 8 years olabe ebyasobolebwa okukolwa ku mulembe ogwo n'ebikoleddwa ku mulembe guno emyaka 40 oli ono bamuyita Kaganyiruka ye deputy RDC wa district ye Manafa mu Elgon agambye nti Haji ekisooka tebalina mu system ya Uganda tebalina health center 1 nga bwe wayogedde ekyokubiri n'akugamba nti amalwaliro weegali ku buli district ya Uganda erina eddwaliro buli county erina eddwaliro sub county erina eddwaliro nagatandikira ku health center 2 health center 3 health center 4 bwati bagambye Kaganyiruka akati muganda wange Kaganyiruka njagala oyawule wakati w'okuba n'ebizimbe n'okuba n'eddwaliro njagala ayawule tulina ebizimbe ebyandibaddemu amalwaliro kubanga bwe tugamba eddwaliro tulina ebizimbe ebyandibaddemu amalwaliro si malwaliro njagala nkutegeeze bwana Adamu nze ne bw'obeera nga akazimba akali awo kasubi naye nga kalina abasawo abeetagisa nga ne bwagenda omuntu ogenze nti ogenze kujjanjabibwa nti omukyala nga gloves ojja zisangayo n'ebirala naye wallahi genda mu malwaliro gaffe ebizimbe bye biyitibwa amalwaliro olabe nga n'ebintu ebiri basic nogaa nti omukyala jangu nakino abantu abali mu kyalo bava mu kyalo nga tasobola nagamba nti bwagenda okuzaala nga kizibu nnyo okugamba nti ajja kusangayo ebintu ebiri basic ago RDC gayita amalwaliro ebyo bizimbe twandisuubidde kubanga ekireese obuzibu bwonna kwe kukola ebintu ebyenjigiriza n'ebyobulamu naye nga ffe ba policy makers tetubikozesa. What's wrong with ebyenjigiriza? Oli musomesa every year tulaba university zigraduating abayizi every year kyegamba nti obuzibu obuzze President Ruto owe Kenya ayina kyeyayogera nekingenda mu bwongo nagamba tetusobola kutereeza byanjigiriza byaffe n'amalwaliro gaffe nga ffe tetugakozesa tetubikozesa nga omwana wo tagenda mu public school omwana wo gwe tulwalira mu public hospital amalwaliro ago n'amasomero ganaatereera gati olwaleero tukola ebintu bino nga ba policy makers abali mu gavumenti nogati yes UPA ogikoze naye abamu basomerawa onogirongoosa otya nga tomanyi bigenda mu maaso health center z'ogambye gwe olulwanamu naye guba mutwe agakandi Nairobi oli ku nnyonyi buli nnyonyi zonna eziva mu ggwanga wano nga zifuluma zitwala percentage nene ey'abagenzi okujjanjabibwa n'ezikomawo zikomyawo bangi abamaze okujjanjabibwa naye ezo ssente bw'ogenda okuzibala noluga nti era argument yaliwo ku lubowa twagala sente nnyinyo zetufulumya twagala okukola state of art hospital etuuse wakati so ebyo byonna byonna kwegamba olabira ddala bwe kibeera nga mulese ne investor bwe tugamba nti oli musiga nsimbi omanyi kyekitegeeza oluganda okusiga nti ozze n'ensigo zo ogenda kuziteeka mu ggwanga zizzwemu ebibala okitegeera naye bano be tulina babayita bamutwala nsimbi si bamusiga kubanga bwe tubeera nga tukuwadde ettaka tukuwoledde ne ssente okitegeera abo baba bamusigula nsimbi si bamusiga bamusigula kubanga tukuwadde ssente byonna byonna tubikuwadde olina ne tax holiday byonna ne babikuwa n'ogamba mbu oli musiga toli musigula nsimbi
embeera gye tutambula. Well, again, oyogeddeko ku byenjigiriza and yourself you're a teacher, Yes. uli musomesa. Mu Kisara Psychology School. Yes, what's wrong with our education given nti tuzze tulaba kati universities ziri all over. Tulaba abayizi abagraduating year in year out. Amasomero ga secondary ago tubala, you know. Omukiso omulungi badde n'akatuuka. Ebiseera oli amasomero g'amaanyi gaali gabalibwa ku ngalo. Buli region Northern Uganda tulinayo liri, Western tulinayo lino, mu Eastern waliyo mwiri n'amalala. Eky'omukiso omulungi badde n'akatuuka. Mulina omukyala gwe muleese ali hoima. Alonda bumyu. Yasoma ki? Alina degree. Degree mu accounting. Naye yanoonya emirimu gye gikola ki? Egimubula. Tukkaanya nti ensi yonna emirimu si myavu. Ekitegeera. Naye waliwo ebintu by'olaba olwaleero. Oyogedde oga nti education sector. Kyegambye olwaleero nti abaana bangi gavumenti eno bwe yateekerawo embeera ey'okuva awaka ne bagenda ku ssomero. Naye kyanjawulo from the education perspective, kyanjawulo omwana okugenda ku ssomero ne kyanjawulo omwana okugenda okusoma. Ebyo byanjawulo. Ayinza okuva awaka n'agenda ku ssomero, naye bw'atuuse ku ssomero agenze kusoma. Asomye. Avuddewo. Bw'atuuse yasomye. Asomye. Okitegeera? Tebasoma. Because tubala bagraduating. Bangi nnyo abaana baffe. Kyogambye nti olwaleero omuganda agenda n'agamba nti ajjeeyo omwoyo ng'agotterembwa. Nti kasita byambwa sitaaga nakukola preparation zitegerekeka. Akati bwe tubeera nga abaana baffe, abaana b'eggwanga gye basomera teriyo baffe ba policy makers, ebizibu ebibeerayo egamba wena gati abaana tebalina kulya, abazadde tebalina kubajja kuseereza mmere, naye ng'omanyi nti omwana asibe ku ssomero nga talidde anaasoma. Nja kusaba producer tuweeyo amasimu nga 2 3 4 5 phone calls. Kamocha amalobozi gamba abantu bere nga mbawulira bulungi nnyo boogereko naffe olunaku olwali ku buweereza bwe tulaba. Haji, bino byonna nga byogeddwa, do you think obukulembeze obuliko bukyasobola okufikisinga embeera, okutereeza embeera, bino byoyogera ebikyagaanye, enguudo, masomero, byanjigiriza, bya bulamu, security, do you think they can fix it? Okulowooza ku gavumenti y'NRM nti esobola okubaako byetereeza mu bbanga lyemaze okufuga n'ogamba nti egenda kubaako byefikisinga bitereere, kubeera nga kulowooza nti tuyinza okubeera mu lwokaano lw'okutegeka walika. Say that again. Bw'ogamba nti NRM erina byesobola okutereeza, okitegeera, ku byonna byonna ebigisobyeko mu gino emyaka 4, kibeeranga okulowooza nti tusobola okutuula awo ne tugamba naffe Uganda tugende tuvuganye mu kutegeka World Cup. Sebo, webali kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda. Oli ku Sanyuka TV. Kwende nakereddeko dda webali nakulita Agiratifu Spagala omulwanirizi w'eddembe y'obuntu mu Nakawempe. Era Kawempe yawamu Kawempe empya yanyojjinunula gavana waffe tumwebaza. Ono Taata Jona ndi mwogezi w'onalewo minisita Primitive Pacis Namuganza. Taata Jona ayita mufunze w'ekitiibwa. Ebisere by'ettooka bunaayizibwa ku mayumba. Ng'era ayita mufunze bw'akitokera ddala Aji ayogedde ku nsonga enkulu ennyo. Ekizibu kya gavumenti yaffe eno kye tuyina, era ne bw'olaba ng'ebintu bigaanye, nga amalwaliro teri ddagala, enguudo nga mbi, ebyenjigiriza bifu, Uganda tuyina ssente empitirivu. Naye ekizibu kya bubbi buli akena bukenuzi, obuli bw'enguzi obwakwata ejjembe we buli wano. Kati ate tugenda okwennyamira nga ne bannaffe twasowoozezza ng'ab'opozisiyo nti banajje batununule. Nabo ogenda okubalaba nti ate enfuga komishona bamuwadde obukadde bika. Ogenda balabana bakupasa bezigira nyumba zaabwe obutokozesa amasasi. Beera bikafu na Uganda twebuuza. Uganda kikyagenda okuzzaako. Bannayuganda twasigadde kimu kwekwasa Mukama Katonda yali tutaasa mu seno baagaza bimunjagaliza. Naffe bwetyo webale nnyo Taata Jona. Nga tulina ssente empitirivu naye zidiibuudwa kyeyonoonere. Laba parliamentary exhibition egenda eyaliwo. Awo okawuka bw'ogamba nti katunuulire engeri gye basaasaanyamu n'okwonoona ssente mu parliament okukwata ku ttamu. Anfuna omulala. Hello. Sebo,
oli kusanyuka ani ono bambita Sunday Celestial asinzidde wa nsinzidde nansana wano ku mastowa yes sir bambita Sunday Celestial na ku mastowa nansana kale tufune omulala bw'okuba essimu kendeeza ku Sanyuka TV TV si simu tosobola kwewulira ng'oyogera ne TV gikendeezeko owulira mu simu ojja kubanga otufuna bulungi naffe tugende nga tukufuna hala sebo oli kusanyuka kale munnaye naye yogerako nnyo muganda nge tukuwulire webale kulaba ow'ekitiibwa haji ali wano ani ono onozuwa Steven ndikalisi no muchotera munnakyotera yes naye gavumenti eno tejyana kiringa gatta ku ggwanga lino tusabe busabi abalitunula bajje okay kale webale munnakyotera batulabira bekyotera obagaye nti bebale kwagala Sanyuka TV nokkereranga ku Morning Express buli ku makya kanfune omulala hello Sanyuka hala sebo kale munayo gamba otya leero ani ono mwami buyinza osinzidde wa yes sebo ensonga eyo sebo tukuwulira ensonga ajiwange gyayogeddeko gavumenti yaffe tetugenda kusobola kugenda mu maaso nga buli omu akola akantu akatono bamuyiikiriza ng'ate bwebeegusa bokka lwaki njogera bwenti nti kati bino ebyokubala abantu balese okuteeka eddagala mu ddwaliro balese okukola amakubo balese okuyamba abantu abateesobola bali mu kwonoona ssente mu kubala abantu kati bwe ntunula ensonga bwetu netula ne Muzee Museveni ebintu byakoze ng'ebyo ndabira ddala nga waliwo obutali bwenkanya mu gavumenti yaffe Uganda kati n'olwekyo tulabe nga tukola ebintu ebigenda okutuzimba abantu balina mirimu abantu balina gya kukola kati wokeera ku makya n'ogamba nti otandika kukola bintu kubala abantu kati tubena mugaso gwa kubala abantu guli mu Uganda nga abantu bafa enjala abantu bafa obulwadde abantu emmotoka tebalina makubo twegambye n'otolowooza nga Katemba yekka yali mu nsi yaffe Uganda tuveewa tugendewa etali nsi yaffe ensi yaffe batulyamu olukwe ffe benyi tweriddemu olukwe ani anaatuyamba n'abakulembeze betumanyi nti bakulembeze batuliddemu olukwe katukole tutya abale nnyo muganda wange well maybe ensi yonna si Uganda yokka okubalibwa abantu kukolebwa kubanga kuyambako okuteekerateekera eggwanga n'abantu tosobola kuplaningira bakuteekerateekera abantu nga tomanyi muwendo gwabwe naye mpozi nga concern eri nnyo waliko oba planingidde bw'obategeera omuwendo era n'okola ky'olina okuba nga okola ndowooza wali ekibuuzo ekisinga okuba ekinene kyo muganda wange amasimu gonna gakubanga baweddemu essuubi naye nze mbagunja temuggamu ssuubi ekyobugagga ky'olina okusigaza ebbanga lyonna ssuubi tukakasa bulungi nnyo nti bingi bye tuyiseemu n'okusomezebwa kunene ne tujja bivuma kubanga ensi ensuubize nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ali tujja mu nsi ensuubize etugendamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti w'eggwanga lino bingi bijja kukyuka kubanga bingi mutandise biraba amapeesa ganyize mulaba batandise okubanyiga mu mbeera efaana bwetyo n'abali balowooza nti basobola kukwatibwako kati olwaleero bakankana bino byonna mwami Kyagulanyi bajja mu bukulembeze bigenda kukyuka waliwo ebintu ogamba omuntu okuwa essuubi ogamba nti yes bino mbirabyeku olaba tolaba kati byakoze ogamba nti bannange okulyaza amaanyi n'obudde ono obugenda mu maaso batandika okunyiga ku mapeesa tulabira ddala nga tanagenda na buyinza kubanga entebe abagituddemu bagisitamye mu busitami ntebe yaffe so n'olwekyo mumbeera efaana bwetyo bannakawempe enteekateeka y'okuwandiisa mugijjombere era bangaye bali mu Kiganda bali mu Kawempe South n'awala wonna wonna mu Uganda yonna mujjombere okwewandiisa mufune kaadi za NUP tulabe nga tusobola okubeera nga tukyusa Kawempe tukyusa Uganda mu Uganda empya mu Kawempe empya tugende mu maaso